Ettaka lya gavumenti erimanyiddwa liweza square kilomita esukka mu 1,100 okusinziira ku kakiiko akavunaanyizibwa ku by'ettaka mu ggwanga ka Uganda Land Commission. Erimu ku ttaka lino ligabibwa wansi wa liizi eri abantu abaagala okulikolerako emirimu gy'obwannannyini. Kaakati wano obuvunaanyizibwa bwa Land Commission tuli supposed kugenda okulaba nti otuukirize obuwayiro bwe twatadde mu liizi. Tulina okusooka okwekebejja lyeryo teririiko muntu. Tebiriko ebinaatutawaanya nga commission ate mututwale mu kooti. Ekyennaku abakulu mu kakiiko kano bagamba nti ensimbi ezibaweebwa okukola emirimu tezimala bulungi. Bwe twogerera wano tufuna obuwumbi obuli mu wakati wa 3.5 3.7. Kino kiwadde abantu ebbeetu okubba ettaka lya gavumenti. Baliwo abali ku ttaka lya gavumenti n'endooza twakasangawo omu wekka. Naye ffe tubasaba nti bwe mulaba nti omukungu wa gavumenti yeesenza ku ttaka lya gavumenti tubuulire. Kino era kirese n'akakiiko nga katubidde mu mabanja. So finance we yateerawo mu luzungu bakiyita moratorium. Moratorium kwe kuteeka ekkomo nti kati nga tufunye abasabye bali baweza obuwumbi 194. Bano kati baagala bongerweyo obuwumbi 10 okusobola okutambuza emirimu gy'akakiiko. Mukama bw'aba atusobosezza nga ne ssente nazo zisobodde okujja obulungi n'ebitundu ebirala tujja kubanga tutambula nga tukola kyekimu. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.